Abaka ababadde balowooza nti ke baalidde ssente za Museveni Bobi Wine tagenda kubakoona ku nkoona leero abambalidde. Olunaku olwaleero Bobi Wine azaalidde ennumba era nga munyiivu nnyo eri ababaka abaatwala ssente emiliyoni 10 buli omu. Bobi Wine z'agamba nti zino ssente za muwi wa musolo era nti baazitwala mu bumenyi bw'amateeka. Takomi ku babaka bokka wabula atwaliddemu ne Museveni. Just like you, we saw the shocking news of yet another scandal in Parliament. The grand theft of close to 53 shillings. Museveni gave our money, taxpayers' money, to corrupt members of Parliament. 100 million each. This is not the first, it's not the second, it's not the third time. This has been a culture. It has become a culture. Betwalite tuliwo Mwami Museveni mukwebaza ababaka ba Parliament okuyisa etteeka ly'emmwanyi, etteeka eribajjako amagoba n'obugagga bw'emmwanyi ne libuteeka mu ngalo z'abo abamulya mu ngalo, famire ye n'abatono ababakolera. Okwebaza abo ababaka abaswavu n'okubateekateeka bakirize etteeka eriteeka abaana bammwe abatali basirikale mu kooti ez'amagye basobole okubasibirayo emyaka emingi nga bwe bakoze baganda baffe Bamachete n'abalala. Yawa ababaka ba Parliament miliyoni 10. That has become Museveni's only way of doing things. It's his currency. Enguzi ye currency ya Museveni. Museveni n'ekibiina kye tebatula ne bagamba kino kikyamu kino kituufu tugenda tukubaganyeko ebirowoozo mu Parliament ekituufu kiyite ekikyamu kireme kuyita. Si we bakola. Baba ne kyayagala okukola awabuwi ba MP bamwe ssente bayagala okukyusa constitution mu 2005 ajewe ebisanja yabawa miliyoni 5 zagenda zirinnya. Nze nali mu Parliament nga yagala tukyuse constitution ntogikwatako buli omu yamuweereza miliyoni 29 bangi kuffe twazizaayo bangi tebazizaayo. Mu kino ekisanja muze mulaba n'abawaya 4 n'abawaya 3 n'abawaya 5 kati yabawadde 10 ng'ekigendererwa kyakukyusa amateeka balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 3 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court. And the court went ahead and ordered that those civilians should either be released or transferred to civilian courts. 3 months later, Machete, Woman Kato, Sharif Kalanzi and many others are still in prison. Bacha abasibya abaana bamwe oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Bacha abasibye mu bumenyi bw'amateeka. Naye ate Museveni era ayagala kukyusa wadde amateeka gaffe wadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka. Parliament ogezaako kuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kkooti ensukkulumu. Naye agezaako kikola ekyobumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne banyawo kino kyandibadde kyabanyiizizza dda. Mwandibadde mwatandise dda n'obakuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Chikumi. Now, when Museveni was bringing his system, which I disagree with, Jete ya PDM tibuli parish bajiwe milioni 10. Abafe mweno parish yokaje tulimu muloza mulimu abantu ebitwale meka. Naye abo okubaja mu bako bagamba babwe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with a 6% interest. Naye ate ababaka ba Parliament boba miliyoni 10 si za kuzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga kyekizibaweeseza kunyigiriza abantu baabwe.
basose ne begaana netayebwa neyegaana but thanks to age emando yabanika n'erinnya Museveni ku mutwe we baba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde because he doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Tayewa says because all of them say it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Julius Senyonyi. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of parliament. Now there are 529 members of parliament. Could be some 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure and others? Let's try to break it down. $1 billion musatu Museveni yazikutte nazo abamemba ba parliament bamwe bonna oba munfuna bulungi yakutte $1 billion naziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye nti bajja ne bagamba kana akofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye kubanga si kya bwenkanya tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasire gwe muvuganya naye ate gwe ba apiringira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament mudde mu mukwasa obuyinza okuumira bamacete mu kkomera. Kyandibadde tekyewunyisa ngera tekinyiza nnyo singa kiri ku babaka ba NRM bokka kubanga basinga mu kubbo obwongo bwagwadde ne buva mu bwongo mu mutwe ne budda mu lubuto. Naye kino yakikoze ku babaka bonna n'aba opposition era njagala mumpulirize bulungi. Ntandise nebaza Honorable Mwanga Kivumbi kubanga ye n'obukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Senyonyi taliwo bavuddeyo n'okusalawo ne bawandika ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba obuli bw'enguzi buno basse omukono ku kiwandiiko ekyo. Tubebaza abaffe bonna sebo basayiniza si bonna tetunaba kutuukawo kati nkyajja. People power, our power. Tetwakomyawo basebo ne bannyabo kuba n'okusayininga obusayininzi tekimala. Bwabaawo obubbi oba obunyazi obwabaddewo okwegaana obwegaanyi tekimala. Okwegaana ye sitepu esooka, sitepu ey'okubiri kukakasa nti tewabbi otya. Kye tulina wano ffe bwe busobozi bwaffe okuvaayo ne tuvumirira ekikyamu. Tasobola ne tugaana okukola ekikyamu ate ne tukivumirira. Buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mumaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno. Anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisagira. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already gwekitakyamalirirako budde naye guno gwegenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange zisobola kukola ki? $1 billion. According to government records, Kirudu, apparently Kirudu, was spending $34 billion okuzimba eddwaliro ery'ekirudu. Eddwaliro abasinga kumwe wano
gemutunulira nga lwefaalu naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bolaba oluguudo lwa Northern Byobwa Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna vaku zino eze France n'eze China eziyita wansi w'ennyanja luno bagamba lwe lusinga ebbeeyi kuba mu gavumenti ya Museveni gavumenti ne bwe bayigulanga temu eyinza okugamba eriguze miliyoni 2 so okusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni Kirundu yamalawo biliyoni 3.4 naye okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala eddwaliro eryo nga lisobola okuzimbibwa ku biliyoni 11 kati njagala ku biliyoni 53 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye era okusobozesa Museveni okusirira baganda bumukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagambeze nga tozifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho okumuuza obusobozesa okukola ebyo okusobozesa Museveni okukumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Omar Kato n'abalala bonna mukomera nga kwesapoti y'amagye tafaayo kikyayonoona mu Uganda yakudde amalwaliro ga Kirundu ameka ne bagalya bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola omuwendo gwa ssente gwe babba bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bwazibba n'aziteeka mu nsawo ababbye oluguudo lulamba kati bano tebabbye malwaliro gokka babbye obulamu gwe omuntu bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu that is where it is njagala muki understanding mu ngeri bwetyo yengeri yokka temujja okumanya ki kye muluuzinga era bwe munanyiiga ne mukyusamu bwe mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza awo we tuli bassebo ne bannyabo Betty Kamya yakyogerako ye kenyini Betty Kamya ya IGG yabagamba Uganda sina temuli mu mbeera eno kubanga sente zikola ebintu bino kiziriwo no sente weziri ne sente zibbibwa abo abantu ab'olubatu abasobola okubba buli kimu ne bagenda kati bakwatiddwa ku mukolo abantu abo tebawera 3.5 ne bakozesa bano ababalya mu ngalo okukumira mu mbeera eno amakyaga leero mbadde nyumyako ne Honorable Ssenyonyi nambulira ekintu ekinyiiziza oba nkibagambe kikobere baba kikobe Honorable Ssenyonyi anyumiriza ku lumu ku mukyala ze ne ba experts be yanyumya nabo yazuula nti eddwaliro gye baatute Moses Ali Etake lyakabi nnyo lirimu ebitanda 15,000 ebitanda 15,000 eddwaliro eryo lyazimbibwa ne ligwa naye ssente ezalizimba ze ssente kati ze twakonoonera erubo wangatanava